BOCAT TV neera. Okay, tukwaniriza nnyo ku BOCAT TV. Wewale kubeera mpozi ng'ate osubscribinga, likinga, osharinge waka waffe. Embeera yeyongera okunyumira kujjukiza mpozi ate Mina Beauty World abakutuusaako mpozi kano ka V steaming spices. Akantu kano oba kahabo kano okakola bwoti. Kano kolaba kalimu enkola za mirundi ebiri. Kateeke fumba amazzi go gajje bulungi nnyo bwegamala okujja mwana tuyolako olubatu lumuloka luteeke mu baketi bikkako ekisaanikira amazzi ago gafuuka ag'ekisu gawole gafuuka ag'ekisu n'oluvannyuma otuuleko. Ntegeeza omukyala akajaani kahabo kano kagenda kuyamba okubeera mpozi ng'ate ogoba olusu olubi mu bukyala gattako mpozi ate n'okubeera nga okola ki okutangira okufuna endwadde z'ebiyigo. Tekawonya ndwadde za biyigo era oba olina endwadde z'ebiyigo bikandida style n'ebirala genda bugenzi mu ddwaliro bakujjanjabe. Naye bw'oba tobirina kano kakuyamba okubeera nga kabitangira naye kakozesebwa omulundi gumu mu mwezi nga wakava mu periods. Ku noti 7 noti 85 1824 ojja kubeera ng'okafuna bulungi bakolera delivery gwakeetaaze osobola okubeera mpozi ng'ate okafuna bulungi nnyo. Ne nkujjukiza bannaffe ate mpozi bakyeyune eno nga tetuuka. Bakyeyune properties abagamba nti munnange bazze kuguza ttaka era nga batandikira ku ttaka erya emitwalo 6 ojja kubeera ng'ofuna poloti mpozi ate ya size 2 obere ng'ogifuna bulungi nnyo ku mitwalo 6 bali ku luguudo lwa Kachiri Road. Bakolagana ku poloti zokka eziri ku Kachiri Road, Hoima Road, Kachiri n'ebitundu ebirinaanyeewo ogenda okufuna mpozi ate ettaka lino oba poloti zino ezenyo kisinza size kijjo boyagala. Kuba essimu eno noti 758 mfuna bulungi nnyo noti 758 82 67 48 noti 758 82 67 48 oba ennamba eyo eyitawo ku screen osobola okukazaayo n'ogira bulungi nnyo n'okuba n'obeera mpozi ng'ate osobola okwefunira ettaka ku ssente ensaamusaamu. You start small, tandika naako kafuuti 2 ojja kumala ogejje ate ofune ewanene. Leka kugamba mbu ate ogayazza biki mitwalo 6 weefunira 2 akapoloti ako nga kabeera kandagaano. Bw'oyagala 5 ku 10 kyapa ku meeza nazo bazirina. Bw'oyagala ttaka lyakulimirako nga lyakukolako faamu ddene nalyo balirina era bali kuguza bulungi nnyo ku Hoima Road. Bagamba basinga nnyo okutegeera oluguudo olwo lwa Hoima Road. Kale nze SULA SSENYONGA BOCAT Studios ekyakuba omuziki gwayo nga bulijjo ekuba omuziki gwayo abeetaaza okubeera mpozi ng'ate mugenda okukola audio ku noti 754 687335 ojja kubeera mpozi ng'ate weefunira ka audio ak'omulembe ennyo. Kaakati olunaku olwaleero tugenda kubeera nga twogera ku nsonga biki by'otalina kukweka ng'osisinkanye omwagalwawo oba ku first date oba mu bulamu bwammwe kisinzira mwekwaniddewa kasita mutandika okubeera nga mwekwana ne mukkiriziganya kati twagala kwagalana. Twagala okwagalana tweyagale nze naawe tufuuke boyfriend and girlfriend tumale tufuuke wife and husband n'ebirala ebiringa ebyo. Kiri nti biki by'olina okukwekako biki by'olina okubeera nga byo tobikweka nga munno olina omubuulira amazima. Omanyi ekisinga okutta laava eno kulimba. Ekisinga okutta laava eno kulimba. Kasita obiteekamu okulimba olwomanya bikoze eki bigayegaye ekiseera kigenda kutuuka ng'olina kukola nnyo okulimba okuyimirizaawo ate ekirala ekirimba ekirala. Oba ontegedde ekisookera ddala nga muli mu mukwano omuntu omaze omwekakasa bulungi nnyo nti munnange omuntu ono omuntu ono ateeka okuba nga embeera ali bw'ati. Ekintu ekisookera ddala ate nga kizibu kyensoosezza n'ekintu ekisookera ddala ye status yo. Tolimbanga mwagalwawo status. Bino bivolvingiramu okugenda
okubakebera endwadde ez'enjawulo. Lwaki mwabasinga yotogera status mu obwongo bwa mabuddukirawo ku HIV oba AIDS oba ki, naye status kitegeeza ebintu. Olinza okulimba omusajja nti gw'olyokke ng'olina kino ekirwadde simanya kya papilloma virus HPV ng'omulina oba ye ng'amulina, kyovola mukubirizibwa okugenda ne mwekebeza. Endwadde ennyingi nnyo ezikwatira mu kutuyana, endwadde ennyingi nnyo zigenda kutya omwagalwa wo omulimbye oba yakulimbye mwemesse. So nga ate musibadde musobola okubeerawo either ne musooka ne mujjanjaba endwadde ezo, ne mujjanjaba endwadde ezo ne ziwona, ne mugenda mu maaso n'omukwano gwammwe. Oba nfuna ne mugenda mu maaso n'omukwano gwammwe. Waliwo ekintu ekirala kyotasobola kukweka muntu wo ng'oli naye bamwagalanye. Omusajja alinza okujja n'akukwana ng'olina omusajja naye nga n'onakkubye, tomulimba, mugambe nze onjagala nange nkwagala onkubye, naye nina omusajja wange. Nina omusajja wange era ku ssaawa bwe ziti tonkubira ssimu nti munnange nno nkukwanye nkwagala bla n'ebirala, naye nina omukyala wange nti ye olina omukyala wo nti ye nange munnange nno nina omusajja. Ne mubeera nga mwemanya embeera gye mubeeramu. Bw'oba tolina beera soide mugambe sirina, oba twakaawukana, oba nawukanye naye okumala ebbanga bwe liti, oba ndi bwenti ne bwenti. Oba ntegeera omusajja wabeere ng'akimanyi nti omuntu uno gwenjagala muka musajja, nawe omukyala obeere ng'okimanyi alinza oba kusanza oli singo naye nga taye alina omukyala, okimanyi nti yeewaayi ndi namba 2, then okubeera awo ne mubeera nga muli mu byakwerimba, akaseera kagenda kutuuka amazima gazuuke, omusajja ow'okubiri alabike, omukyala ow'okubiri alabike, mudde mu by'okubeera nga ate biki. Mu nsonga y'emu eyo yennyini tokwekanga abaana bw'oba ng'obalina. Nkiddamu, tokweka baana bw'oba ng'obalina. Omukazi bw'aba wali wakukwagala ng'olina abaana bajja kukwagala, ne bw'onoomulimba nti tolina baana nga tagenda kukwagala era batajja kukwagala. Kiri vis-a-vis. N'omukyala tokweka baana bw'oba obalina. Omusajja mugambe onjagala naye nina abaana, onjagala naye nina abaana, akwagale ng'alina era ng'ali ku shuwa nti omukyala gwenjagadde w'abaana. Ne bw'aba ajja okukyalira tasobola kujjanga lonsa amanya nti ngende nno waliyo abaana, najja n'akaswiti. Oba okitegeera. Ne bw'oba tobeera nabo naye kiri nti obanjudde n'ogamba nina abaana, ne kirema mugwako kibwatukira. Bw'aba ready okugenda mu maaso okukwagala ng'olina abaana bo n'akwagala, bw'aba taakwagale akuveeko, ojja kufuna omuntu anaakwagala ng'olina abaana bo ate akwagalire ddala nnyo, ddala nnyo. Okyali ku BOCAT TV, tulikuwa ebintu by'otalina kulekayo nga muli mu mukwano gwammwe. Teweerabira okukozesa ka habo kano kaba Mina Beauty World ka V-steaming abakyala kano kammwe muka steaminga. Nakugambye nti okatabula mu seno olubatu lumu, teeka mu mazzi agokya g'ofumbe nga gokyera ddala, bikako ekisaanikira gawoleewole gafuke ga kisu, n'oluvannyuma tuulako okumala eddakiika 10, ojja kubeera mpozi ng'ate ekintu okikubye bulungi nnyo okwetangira endwadde ez'ebiyigo, okwetangira olusu olubi n'ebirala byonna ebiringa ebyo. Kyeyune Properties batunda ttaka liri ku Hoima Road kokka, naddala Kakiri n'ebitundu ebirinaanyeewo balirina mu bujjuvu nnyo. Balina ettaka okutandikira ku mitwalo 6. Emitwalo 6 ojja kuba ofuna akapoloti 240 kabeere nga kakuyambako. Ennamba yaabwe eyitawo ku screen awo. Kale ne tweyongerayo, biki by'otalina kukweka mwagalwawo bw'oba ng'omufunye bulungi nnyo?
biki byo talina kumukweka tolina mukweka famire yo abawala mukiina nnyo omugamba nze nina taata oba nina maama wange abeera gindi naye abasinga mwagala nnyo okubeera mu mbeera ey'okulimba ne weewayirizaako abazadde abagagga nga bazadde bo abaavu gye bali ekyo omwami bwakizuula oba omwagalwawo omukyala bwakizuula laavu yammwe erinza obutagenda mu maaso tukize tugaane singa omwagalwa wakizuula laavu yammwe eba tejja kugenda mu maaso kuba oba wamulimba nti famire yammwe y'ekkololo ng'ate famire yammwe y'ebwayise byawukana ebwayise si wabi naye kalaasi zaawukana kololo ne bwayise oba ntegeera kololo ne bwayise bikola ki byawukana therefore tolimba bantu nti famire ye eriyetyerera tolimba mubuulire famire yo nga bweyimiridde ekitegedde ne tugenda ku mbeera endala kino kigenda naddala eri abakyala oba abawala bw'ofuna omusajjawo ng'akyali mupya leka kulembeza bizibu byo tokulembeza bizibu byo oba ontegeera gwe tokulembeza bizibu byo kwekako omusajja yakukukwana n'okaaba renti omusajja yakakukwana n'okaaba tolina kyakulya send me some lunch send me some supper no singa tazze mu bulamu bwo olunaku batogenda kulya sooka obeereko n'emizinga bw'omusika eryo later on ojja mufuula owuwo ddala ng'omukama kyonna kyoyagala akasembayo olina okubeera at least nga tulina kyetuyita self sustaining nga you can sustain yourself oba waali oba taliiwo ng'osobola okweyimirizaawo gwe nga ggwe kino nkibagamba mwenna nti waliwo n'abasajja oba abavubuka abafuna abakyala abalina essente ennaku zino byakyuka nnyo abavubuka bagoba nnyo akasembe abakyala balina akasente njagala mukazi alina ssente ne bwoba omufunye sooka oleke kubeera ng'omulira ayingako sooka omulage nti osobola okubeerawo waatali oba omufuna osobola okubeerawo waatali kibayita self sustaining ng'osobola okweyimirizaawo oba waali oba taliiwo kubanga ajja kukumanyiira ajja kukola atya akuyise mu mbeera ey'okubeera ng'akuyisaamu amaaso kubanga wamulaga nti embeera gy'olimu onoonya akuyamba kukuvuunula okujja mu buzibu so tusobodde okubeera nga tukola olunaku olwaleero sigenda kubeera mpozi nga ate nsukkawo neeno mbagaliza okubeera obulungi ennyo musigale ku BOCAT TV ew'okugula poloti be bakyeyune properties abasangibwa ekakiri omugenda okubasanga ate tubagamba mubeere bulungi mweraba BOCAT TV neera